Aniriza nnyo ku Okyano Media gwena andaba era ampuliriza okola kyamaanyi nnyo okugiteekako n'ogiraba era n'ogiwuliriza. Weebale gyonna gy'otosizzaako engalo era ne Mukama Katonda tumwebaza akusobozesezza okuba nga ogikwasaganya. Olunaku olwaleero nsaba ate na subscribinga n'akaddaako kakooneko buli we nteekayo vidiyo nga zino zibe nga zikutuukako mu budde bwazo so si kuzifuna nkeera. Yes, tutandise n'omwami Abbey Bulondo owa Romantic Entertainment. Omukulu ono tumulabyeko mu series nyingi ng'azannya era group ya Romantic Entertainment eno tugirabye nga gyeri nnyo okumubackinga up. Olwaleero guno si muzannyo wabula asazeewo atwale omwana w'abandi ewaabwe n'agamba kaŋŋende aye officialize family eno erimu omwana omu yekka. Bulijjo omukulu ono takyalanga wa mukyala we mu bakadde be naye olwaleero asazeewo bambi akikole bw'ati. Ffe tugamba kimu ti congratulations era tukusabira bisinga n'amadala gonna agaddako ag'okwanjula ag'embaga gonna Allah akuteeremu baraka mu buli kimu kyonna ky'oteesa okukola ne mukyala wo Shakira. Congratulations again, right? Tugenzeeko ow'omwami n'omukyala Shirley Matovu. Abo ng'omanya nga taata Nanyonja ne mama Nanyonja ye asazeewo n'akikola bw'atyo n'agamba no abakyala emufuna embuto mufeedinga nze mama kali munda. Yes, anaatera n'okufuuka mama kikaaba essaawa eno anaatera okakubawo ekintu akigale. Yes, naye agambye nze sijja kufeedinga bw'atyo bw'alabise. Alabise bulungi omukyala ono. Abakyala b'embuto abasinga mukimanyi otwogera ku kufeedinga n'okulabika obulungi. Eyo nga tuvuddeyo tugenzeeko wano ku mulirwano e Kenya. Akaluluko e Kenya gye ndabidde freedom of speech and freedom of election nti abamu twabalabiddeko ddala nga bagidde mu matawe. Jjukira nakulagako Abannayuganda abamu nga bo bavaayo mu kaseera k'okunoonya akalulu agamba nedda katugende twogomeka bwe kinaggwa ffe tonaddayo. Naye ng'essaawa eno okulondako kumaze okuggwa nga batandise okulangirira nti gundi yasinze naye amusiba mativu mu mbeera eyo. Yes, nga tuvudde tugenze w'omukyala Zari Hassan, the boss lady eyalondeddwa season 2 egenda kutandika. Akyali n'omukyala omunaggana n'omukyala omunigeria mu series eza Netflix TV. Yes, gendayo olabe buli kimu ky'anaaba akola mu paati ezo. Tumuwagire omukyala ono Munnayuganda naye alabiseko nga musanyufu nnyo ku mbeera eno. Abasubscribinga mwebale, abatannaba bambidia mukikoleko.